Poliisi ya Uganda yavuddeyo n'eyisa ekiragiro ekikugira ssentebe wa FDC omulongo wa Swabiriggwa okugenda mu maaso n'okutegeka olukuŋŋaana lwa ttabamiruka olutegekeddwa nga 19 omwezi guno. Poliisi egamba yafunye ebbaluwa okuva ewa Ssaabawandiisi wa FDC Nandala Mafaabi ng'agisaba obutakkiriza ttabamiruka wa Biriggwa b'omukolo guno tegugoberedde mateeka ga kibiina. Olwaleero twogeddeko ne bannabyabufuzi ku mitendera egy'enjawulo ne basaba banna FDC okukolera awamu bwe babanga bakugenda mu maaso. Amaanyi ag'okumanya nti tulwanirira ffenna kulaba nga tufuna obukulembeze obulungi obunajjako nakyemalira. Naye bwe tubanga ebibiina ebibadde bantu baffe bannayuganda bye bakkiririzaamu nga bye bitandise okuba nga biteekawo entalo wakati wa bannaabyo, kitegeeza tukyalina gaapu nnene nnyo mu kumatiza bannayuganda nti tugenda kukwata obuyinza. Basangulibwa omuwendo munene era mu byobufuzi bw'obanga olina kyoluubirira okutuukako nga kyakulwanirira naddala omuntu wa wansi omutaasa ogwabannakyemalira ogwabali mu buyinza, tunolooza nti ogenda kubisangawo nga biri ku sosolonde bulungi otwale awo oba weerimbi. Bano bagamba nti FDC egoberedde ebibiina ebirala ebyamala edda okwegatta ku NRM era abamu bagamba nti enkuŋŋaana zino tezisoosowaza bavubuka, kale nga poliisi kye yakoze ekituufu. Ebibiina ebisinga oba omugube gwa ssente mu bantu nga Ssekinoomu bwe guleese enkaayana mu bibiina bino, kati ne kijja nti baagala okukozesa advantage y'abantu oba kiyite cheap popularity, nti agenda vaayo ajje ategeke delegate conference oba ategeke country tour yawe accountability eya ssente, naye ng'omuntu wa wansi takiikiriddwa. Wakati batudda ku FDC yebaddewo oluli kati NUP nibweize netubeera nti kati waliwo FDC ne NUP kubayo DP jjukira ya sayininga dda neyingira munda mu NRM. Wabula wabaddewo okwemulugunya eri poliisi okweyingiza mu byobufuzi ate negenda mu maaso okulemesa enkuŋŋaana z'abannabyabufuzi. Ndi kansala ku Ggombolola Lubaga era nga ndi wa kibiina kya NUP. Kyakusoomooza nnyo nti ekiwandiiko kyafulumye nga kiyimiriza enkuŋŋaana ez'ebyobufuzi mu Uganda era nga bamenyeeyo enkuŋŋaana ezibadde zitambuzibwa ne Robert Kyagulanyi, president wa NUP, ne bamenyayo olukuŋŋaana olwabadde lugenda mu maaso mu kibiina kya FDC olwa ttabamiruka. Poliisi nga bwe yagaanye abantu baffe aba FDC okulembeza okuba nga batuuza olukiiko lwabwe, obwo nno obuvunaanyizibwa poliisi esobola okwewa olw'okubanga nti waliwo ebifaananyi bingi ebiyinza okugira mu nsonga eyo. Ebiseera ebisinga wabeerawo pate endala ebeera nga yakolaganye ne poliisi eremesa ate pate endala ey'okubiri, naye ekyo kibeera nga kutuula ku muti ate ne mugutema. Bino bijjidde mu kiseera nga poliisi era yayimirizza enkuŋŋaana za NUP Robert Kyagulanyi z'abaddeko newankubadde ekibiina kino kikalambidde nti baakugenda mu maaso n'enkuŋŋaana zaabwe. Kati ku kino ekyaguddewo ne batandika okuyimiriza enkuŋŋaana zaffe, omuntu gy'obadde yogerera ebizibu byo n'olowooza nti oba oli awo abali mu buyinza banaasinziira okuba bawudde mu nkuŋŋaana ng'ebizibu byogeddwako oba ne babwamu akatya ne babikyusa. Kati bwe baba nti enkuŋŋaana ezo basazeewo okuziyimiriza, gwe munnayuganda tandika okulowooza omulembe gw'obote bwe gwali.